eno kangipolerewo nga siri mu filter. Waliwo omukyala namulabira wano ku kkubo ng'atunda miyembe, nabeera nga ndeetera emiyembe wano eno ne mukandeeteranga emiyembe ne wasanga siriiwo teraawo emiyembe. Kyala bambi ng'ateekawo emiyembe. Wetwanyumya n'agamba mukazi wattu nkola lw'abaana ne muga abaana olina bangi ng'olinga akyali omwana omuto nanga nnina basatu nga kasita balina kitaabu. Yantunulako naga nanyanya omutwe ne yeetika ekibo ky'emiyembe ekye n'agenda. Kakale ebiseera byatuuka nga takyandeetera miyembe nga sikyamulaba wano. Ne mbuuza abaana nkyala oli nga takyandeetera miyembe kandi bagamba waayi naffe tetukyamulaba. Kati lumu mba nva mu tawuni namusanga ku kkubo awo nga alina waakola. Ne mugamba eri waawe tokyatambuza miyembe nagaa sikyatambuza miyembe gyali ginzise. Mugamba nanga naye mpaayo omutwalo ndi kubi sinafuna kyakulya nga omanyi omuntu ng'omumanyi. Nengamba owaki to omutwalo nagwo gumpandiise mutoyo nenkwata emitwalo gyali ebiri nenzimuwa. Kati bwenzimuwa mbeera mpitawo okugenda mu kibuga eyo twalayo ebintu nga mulaba waali akola. Kati wiiki nga bbiri emabega gundi mwezi guno wiiki nga bbiri emabega agenda omulaba azzeemu okutambuza emiyembe. Nemugamba naye era nga waŋŋamba ekifuba kyamenyeka ate eri gye wabadde okola n'agamba owa ebiwanvu naye sijja mmalako bwe mba sizzeemu okutambuza miyembe sijja kumalako. Kati leero mbadde ndi awo nga ntudde ne mulengera ne mugamba ndeetera emiyembe. Nanga nkulu mukazi munnange emiyembe gino gyolaba gimmenye naye sikyayi siina kyakula. Nemugamba kyo tuleka omusajja n'akulabirira. Nagamba omusajja mulina olowooza. Omusajja yandeka mu muzigo enju ya mitwalo 25 nandekera abaana basatu. Omwami wange yafuluma yagenda n'omukazi omulala teyadda. Okuva lwe yaganza omukazi oyo gwalina gwatwalanga namba 2 oyo sajja taddanga waka. Ne bw'okuba essimu agijjako ne bw'amanya nti yo ne bw'omugamba nti omwana mulwadde atisiti akubulookinga. N'agamba omwami wange yabeera n'omukazi oyo omwaka gumu n'emyezi 2 nga talinnyangako waffe kigere. Tiyalowoozaako gamba oba enju ngenda gisasula ntya kuba yali akimanyi nti nali sikola. Kiwulira watuusa kuŋŋamba nti emiyembe gyentunda givaamu renti giveemu ekyokulya giveemu fiizi w'abaana 2 kubanga omu yamuleka muto. N'agamba nze gwolaba natuba ne renti landiroodi nga muwe 2 muwe 3 muwe 4 mpaka nga 25 gakoze kati nga njagala okusenguka naye nga ne ssente ezaawamu ze ŋŋamba nti ngende nfuna akazi kuba kiri ka mitwalo 10 nkaberemu n'abaana ezaawamu nga sizirina. N'agamba baba wayise ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 2 omwami yakomawo. Omwami mukomawo yasange waka baba banja emyezi egyo n'akwata ssente n'azisasula ze bali babanja fiizi w'essomero n'amusasula. N'agamba nempumulamu n'akeera ku makya n'ateekawo kameeza kwekunda banga nagenda okukola wali wegambye nti emiyembe n'agivaamu ng'amenyeka n'agenda akole wali naga kwekunda era wansangira nga nkola wali omwami yali akomyewo nga buli kimu akiprovayidinga bulungi. Nenzikakkana kuba namulaba nga bambi kinyiridde nenzikakkana. N'agamba wejjawerawo ekyo emyezi 8 mwami wange yakwata engoye n'addayo wa mukazi we. Mu kugenda bwe yagenda omukazi yantumira ebigambo mujja wange yantumira ekigambo. N'agamba ye yali amanyi omwami yankyayira ddala talinzirira naye omusajja ke yamulaze nti asobola n'okukomawo ne yeebaka naye okumala ebbanga lya myezi 8 taliddayo kunkwasa kisa. Nakanze namulekera omusajja era omusajja yagenda okuva lwe yava ewaka taddangawo. N'agamba noonya ssente ezinjijja mu wano mpangisa enju at least eya layisiko simbula gino emiyembe givaamu ssente zakulya nga tekuli kyoterekako zakulya. Fiizi w'abaana bange bebasiba mukubo nga batambula buli lunaku. Naganze ku muzigo nafuuka ekisekerero. N'agamba ensi enkubi
n'angamba ensennyeze obusungu bwange bwe buli waawana omusajja oyo akwanya omanya alina mukazi we bwe kyakikuleetera omusajja oyo omukugira okuddamu okulabirira famire ye muleka akwagale naye famire ye agifeeko ayinza okuba nga tazzeeyo naye abawa ebyetaagisa emmere agibawadde abaana bwe balwala abajjanjaba enju agisasula atwala obuvunaanyizibwa bwe naye omanyi kyekitegeeza omuntu n'omukyayisa famire ye yonna n'abalabanga mazi gwe mukazi gwolooza munda omwo olina mugolodi era buli mukazi amanyi nti akola bukubirira alabe ng'omusajja akyawa famire ye gw'alina akyawa famire ye ojja kufa bubi weteeka embigere by'oyo omukazi gw'oyagala omusajja oyo amukyawe ne famire ye n'abaana be bonna abakyawe osooka weteeka embigere bye singa obadde gwe ddala wandyagadde ekyo kikutuukeko bwe yandibadde omwana wo wandyagadde omwana wo kimutuukeko omanyi omusajja okulekamu eyo enju etwala 25 toyinawo otunda miyembe ddala zivaamu n'agamba ngenda n'okwewola ngende mu looni ngenda kusingayo ki bawamu n'omututte mulekereko gaapu enyumya n'emukazi tute muleke ebyo ebintu by'ekirogologo ebyo ebyebisiru mulekereko gaapu alabirire famire yawerera abaana be bwoba omwagala n'omulya mulye mumekete nga bw'omwagala mwemulye nga bw'omwagala naye mulekere gaapu eno abaana be communication eno girekeewo lwaki okugira omusajja okutuuka ku ekyo mwe mugenda labe ekkulu olowooza ogendagenda naye magombe omusanze naye batobye batuuse okuzaala abaana 3 olowooza yamuwasa tamwagala naye okoze buli kisoboka oba omusajja wamuwa kiki enkya nja kukuleeta nkuteeke wano abaana basooke bakusabule kasaba mpadde ekifaananyi ky'ogwe bukazi gwe n'omusajja mwe nambavume abaana babavume mwetaagana live mbwammwe naye mukazi gwe oli mubi nga gyenkomeza ate njagala abaana bo bakirabeko okituukeko n'abaana bo bakirozeeko tosobola kutuusa mukazi ku bumiro emiyembe givaamu renti ddala abaana bano wabalowoozaako bo ng'okikola mwe abakazi abakola ebyo ebyo abaana bano be musanze n'abasajja mubalowoozaako oba kweyagaliza naye okweyagaliza nabaki okutuusa munno ku ekyo kukuba kweyagaliza nabaki bannange